reports zonna zitulaga nti mu biseera bya campaigns abaana basaddakibwa bangi nnyo okusinga mu season endala ez'omwaka. Kati ate ne bano be batwala baba babalimbye nabo nga nabo embeera yaabwe nabo ndowooza baba beekyaye. Agenda mu Oman okurescuinga abaana baali 6 naye ne baŋŋamba poliisi nga yeŋŋamba nti oli ku lulwo nga nina 48 hours okugenda okurescuinga abaana mbaleete mu hoteeri nfulume. Mukama n'ampa amagezi nenfuna cab nga baŋŋambye dda nti cab ziri nazirinyendinyeeko dda nga baŋŋamba nti zo tebazikebera nnyo kuba bazimanyi bakuba bukubi bbayi. Neŋŋamba omuwala ngenda kuwa cab ogende mu hoteeri. Ba mission agency bo bagenda mu nsi ndala nze nkomawo Uganda bamboggolera baŋŋamba agwe sigala wano ofulumye abaana bali abembasi baŋŋamba fuluma bwe bakukwatirako tetumanyi bwe tugenda kukuyamba. Fuluma bwe nti omuwala wa myaka ng'olabira ddala muto wa myaka nga 14 ndowooza bwe yalaba omuddugavu n'ansemberera please help me ne mutunulira bwe nti maaso ne mugamba I have only 2 minutes to talk to you, come with me, I buy a ticket, we go back to Uganda because I can't explain now. Nantunula bwati n'akaaba n'asooka n'ajja mu office wali mugulira ticket naye n'akyusa n'agamba no, I came to work, I can't go back, I borrowed money. Ne mugamba please listen to me, let us go watch it in Dubai, I will explain to you in Dubai. Because okuva Germany, okuva Jordan paka Dubai is Oman Dubai is a very short flight. Omwana n'agaana ne mutunuulira nga mwana muto kirayika bamusala emyaka bamugattako emyaka n'akula ku passport naye nga bebi awedde emirimu. Nemwegayirira nagenda nempitawo nga mmanye essaawa yonna wentuukira ku nnyonyi bankwata. Katonda nnyamba nempitawo mugundi nali mu business bali bawa ekitiibwa kya business ne bampisaawo nengenda nentuula mu lounge ne bamala nengenda ku nnyonyi nentuuka e Dubai nendyoka nkomawo wano. Abaana eventually missions z'abayamba ne bakomawo wano weebali mu Uganda. Naye abo bennyini abamu babayisa wano ne babatwala e Kenya. E Kenya gye bafunira visa ne passport ne balinnya from Kenya to abamu basooka Saudi Arabia ne bava Saudi Arabia ne bagenda Oman. Alinga yali baali bamukozesa nga sex slave ng'omulaba yenna taliiwo ono bagenda omukeberanga ate bwe yabadde ava ewa bosi we yabbye iPad okwesasula ssente oba zabadde akola oba kiki oyo naye ne bamusiba emyezi 6 yakomawo nga amaze osavinga abalala netusobola okubakomyawo. Beegumyagumya ne bafuna bye balya ne batunda capati ne bakola ki ne babeerawo ne beebaka ne bayiya. Nakomyawo abaana 26 mu 2026 nga nze mbasasudde tiketi nga tewali alina yadde 10. Bonna bali wano. Waliwo n'omuntu eyaŋŋamba nti tebatwala baddugavu nga bantu. Very rarely balina dignity eri muntu ali black. Bakyatulaba mu kifaananyi nga abatalina dignity, abatali human beings. Waliwo neyaŋŋamba nti bakimanyi nti abaddugavu tebawulira pain. Kanaffe bwe twalinga wano edda mu Uganda ng'oyinza okwogera ku tribe emu ng'ogyogerera mu ngeri ey'okusekerera n'eri bwe kiri. Ozze kukola oli slave, bakusasula obusente butono, bakucunga, bakuba, tebakutwala nga muntu abasinga. Ate ne lifestyle yaabwe teri asobola kugenda n'agisobola. So you become tosobola na ku associating nabo kuba associations zaabwe ziri mu classes ndala nnyo zotasobola gwagenda kunoonya ssente. So by virtue nti wavudde wano toyina bakujjako first of all passport tosobola kukomawo. Bw'oba oyagala noga nti bannaye contract ngisigning nze munsasule ngende tokisobola. In fact ogwo musango bagukuteekako ne bakusiba n'okukusiba bw'obanga breaking the contract. Bakimanyi nti bali entitled ku kyo
ngobulaba nti omuntu bw'aba alina power n'amaanyi ne ssente ofiiringa nti oli entitled tolina kyomugamba yakuteeka mu ssente najja olina ozisasula. Nze natuuka mu ofiisi e Dubai eya immigration nenkambwala nenkuba emmeeza nga mmaze okulaba abaana abasula ku street, abaana abavuddeyo bwe baawulira bannaabwe nti waliwo asasula wano tiketi ne bayita bannaabwe abali eri ne bajja. Abamu bali basula wansi w'omuti, gavumenti nejja neesala n'omuti, ebifaananyi mbirina, neesala omuti abaddugavu baleme kutuula. Kati mu Dubai gye baagala emiti ne vegetation, gavumenti okujja okusala omuti gugwe for the purpose nti abaddugavu baleme kusulawo, kitegeeza tebabafaako, tebaagala kisikirize baveeyo bagende. Nzijukira bulungi twakola interception ku airport y'abaana nga 200 n'okusoba. Twagenda okukizuula nga kampuni emu eyo, just one investigation eyo gye njogerako, ng'eyali proprietor yali a daughter to one of the prominent people in this country. Kati netugenda ku CID ekireka eri special SID ekireka ng'abaana bamaze okubayoola nga tukutte n'omuwalabu ali agent one of that company. Up to now a case eyo yali very clear, the exploitation was clear, the abuse was clear, abaana nga webalinga n'ebyo bagenda okukola tebabirina. That case up to now has never surfaced anywhere in the process of prosecution. Nakati ne file twagigobako tuginoonye nti file eri ludda wa. Someone told me, choose the bears you poke. Choose the bears you poke. And now for us who are advocates, who are trying to raise awareness, to drive policy, and to create this understanding that this is slave trade, not business, you are touching somebody's livelihood, luxury livelihood, and they will deal with you immediately. Tuba tulianga directive eze, and everyone involved was informed. Ngabubabuza why? They say you just hand over. Kwata omwana omutwale ku embassy and that's it. Nebaga okay tujja mutwala naye munamu receivinga. Tutuuka ku embassy bwe bamala okukwata omwana ne batadda mukola ki. Nasooka kuvuga mu motoka nenva ku office yange nenzija okumitinga aba social workers ne bagamba no, embassy erina okusayininga nti ereceivings omwana because government omwana yemuteeka mu center gye tulina. Tulina okuwa accountability for government, a documented accountability of a minor when it has been transferred. Up to now ntula nendowooza nengamba akatabo aka animal farm nga kali very clear in these issues of fighting human trafficking and crime against children. Nti ensolo ezimu zenkanankana naye ezimu zisinga kuzinaazo okwenkanankana. So we have a limit because we are dealing with power, we are dealing with money, we are dealing with poverty, and both of them are forces that nobody, poverty is a force that really no one wants to be a part of. So bana abaana tobanenya basalayo ne bagaa katubere saddaaka kulwa family yaffe kuba kulwabwe. Naye bwe twongererawo I think we can reduce it. Kati this time it is a syndicated crime nti ne victim yennyini ali part of the syndicate going us through most kubanga baba coachinga ne bagaba bakugamba toyogera kiti akimanya agenda mu buwambe akimanyi ne gyagenda tamanyiyo ne contract tagiina bamugamba nomuga nti tuyite eno kubanga ali bajja tukwata akimanyi abamu bakuze bayina comprehension bakimanyi naye nga ali willing okukiyitamu agenda agezeeko waakiri kuwanga wano biganye. Kati ffe kye tugezaako okukola tugambe nti okay oli bw'abakkiriza okukola ekintu ekyo nga mukulu mwabeerawo balance kubanga ajja kugamba mu kkooti ajagenda mu kkooti agaye kino nakikola nga neetegeerera naye omwana mumuleke asigale nga mwana temumukyusa myanya gaabwe kubanga batuuka eri ne babasobyako bonna tugenda obbano nayo okukomawo ewaka nga obwongo tebuliiwo omubiri gwabwe tebuliiwo they are completely
lost in their thought, tebamanyi na kiddako. Kati abaana babaleke tulenge strategies tubateekemu abakomyewo nga basobodde okudda nga balamu tukolemu awareness. Ne government eteekewo procedures nga they are fully funded by the government to stop this crime. Bwogenda e Rwanda, there are not many cases of human trafficking in Rwanda. It is clear, it is documented. Bwogenda mu Middle East, cases zonna largely global cases that are controversial and large are from Uganda. Largely. Uganda ekutte bendera ya exploitation, y'obutafaayo, y'okukusa. Mu prosecution wano tugezezzaako n'okufollowinga cases nga zimaze okudda tugezezzaako. Naye we only try the cases here. Eri omwana ajali exploited tewali, tell me 1 or 2 cases. Teri asobola kumpa cases mu ngalo 5 nti zino cases bakwata aba traffickers e Dubai ne babateeka mu kooti. Ani bali bakabaka. Abe bamukutte mu Uganda. Abba akola yekka. Abe tosobola mukwata kati mbuulira ku Abe bameka bannansi b'Abuwarabu be bakutte. Tewali tosobola omukwata otya ne government teinama tekisoboka. Kati Abe bamukutte era bajja mukomyawo nga munna Uganda oba bajja whichever cases neri basobola omwozesaayo. Naye tewali tosobola genda Saudi Arabia ne ba partners baffe abalina power nga America nga Bungereza nga gundi bakugamba bwogende Saudi Arabia please togezaako kugendayo even ku rescue kubanga bo teba following this no man balina life yaabwe bakabaka balangira omulangira omwozesaawa. There's nothing kyekirina okukola to stop from here. Awareness family. Tumanye nti abagenze kale kubanga omuntu bw'asalawo okubeera waliwo slavery ne debt bondage ne prostitution. Omuntu bw'agiyingiramu ng'awezezza emyaka egisukka mu 18 waddembe okwegaana era tomwesibaako. You will advocate ne tuteekawo policies ne tustopinga naye ye bw'aba asazeewo oba agenze mu kumanya oba mutamanya emirundi egisinga bazuukuka buzuukusi ne bagamba embeera yantuusa wano naye nga luli babaddemu agreement n'omuntu akola ki abatwala. Abamu baddayo na buzzi nga bakomawo mbamanyi bali bangi nga yadda n'akomawo ne mu rehabilitatinga ne mumunyonyola kyaddayo akitegeera naye n'atuuka naga kati wano ngenda kukola ki naddayo. Eri ekirungi ekiri mu nsinga ezo nguudo n'amataala nti obudde bw'ekiro bubeera nga misana n'emmere ne system zitambula bw'olinya train ekutambuza. Naye twagendanga basula abamu basulanga ngagenda ku simanyi njerabidde erinnya square yabaira square awo yali capital simanyi babakyabeera okubanako mugendayo 2 years ago. Awo oba oyagala bannayuganda we baabeeranga era bw'olengera omuddugavu wali eri first munnayuganda oba West Africa. Kati nze nagerera nakomya abannayuganda 26 nesasulira aba West Africans balinganga 10 n'omuwarabu yali ava Pakistan omu nemusasula tiketi n'akola ki n'agenda. Kati tebafaayo kubanga wali ne boosula wabweru ku street waba walyonjo n'okusinga ebyalo byaffe gye tubeeramu. Kati ng'alaba ali bulungiko okusinga azzeeyo ekyannamukaaka gye bamukoze eki yamutu naye bw'otuuka gye basula abamu tebakutwalayo naye information weeri eraga nti those bed spaces ze basulamu they are the centers of obscenity mu nsi ezo ate tezirina supervision ate n'abazipangisa abasinga bansi zaffe
oli ajja n'ayogera ew'omugagga namugamba nti njagala ompangise room nja kuwa ddoola ze bwe ziti. Omugagga tusitajja ye afuna goli n'ateekamu ddeeka ze. Kati ekibeera muli ono asuze wano n'asule wali obwenzi bwe mubeera wano bali wano tosobola kuvaayo nga toyonoonese psychologically and physically. In whatever way ne bw'oba ogenze nga olina discipline etya embeera ekuforcinga. Nze waliwo n'omwana gwe nasisinkana ng'asula ku street nga yagwa eddalu. Nengezaako okumukomyawo wano naye ne bigaana nga talina mpapula. Ne tugezaako eventually yafiirayo ne bamukomyawo. Ng'akutte engugu ye asula awo takyayogera bw'omutuukako anyeenya mutwe mentally yafa nga yeetaaga rehabilitation. Abasinga abakomawo bonna abasinga bagenda baddaabirira bwerabe. So okusula kubi teri asobola ku affordinga kusula kwayo nga talina mulimu guli decent, nga tafunye employer ali genuine, alina contract obligations, respecting contract. Ne bana abagendayo oluusi bwe baba nga bafunye contract nga agenze genuine, tebafuna nnyo education kubawa culture y'abali nti bwe baba bakututte kola kuva ku ssaawa gundi kola kubanga kyogenza okukola ki okola. Eventually ne relationship ezo naddala bano abagenderi nga bagenze mu genuine mu registered company and all of that stuff yadde bakisikako akazigo nti obumu bagenze kukola naye era naye some level of slavery very decent polished and approved here. But lwakuba nti immigration tosobola kugaana abantu kutambula. It is not there is freedom of travel, everyone can travel. Oli waba ali 18 tosobola mugaana, ate tosobola mubuuza nnyo intentions ze ng'ogenda kukola ki. Nze waliwo neyatuuka ku airport ng'ali nange ne mubuuzo ze kulola n'aŋŋamba nti nzize kasita ntuuka ku airport kimala nga tamanyi wagenda kusula tamanyi wagenda ne munyonyo ne mugaa kakati tuguze tukyanaga nti nga talina kati eyo mu Dubai Ebania Square eyo we batuukira business deal plan we bajijja nti kati gwe tonna waliwo anoonya waliwo agundi genda wako wali ku street no abbe abaana abasinga ayinza okuba yabeetwalira naye abasinga yabajja mu situations ezo nga kubanga bateekayo enkesi ne bateekayo omuntu genda olabaani aliwo jangu kutwaleke wa mukwano gwange n'ogenda tasikugambirawo ne mugenda ne muba nakutwalako ku biichi nakusasulira n'olabanga obulamu bukoze ekya kututte ku biichi n'osangayo abalala bakwano be ono mukwano gwange yagenze toyina ofunye abe ate ofunye n'abalala basatu olina bookubira enjala ennuma jangu osule wano jangu ogire bwa ogenda okulaba nga bamuyingiza system nga tamanyi because of manipulation. Bali bagezi basoma engeri gye bamanipulatingamu abantu naddala abaana abato abasinga kubanga babaagala nnyo abaana abataabo because bali naive, abakavubuka bali naive, bali tebalina nnyo caution, bali excited about life. Amataala ge Dubai n'ensi endala gabasanyusa ali Bulaaya. It is very easy to be ekituufu bw'otuuka mu ziri ensi naawe wennyini olabirawo nti ebibyo biwedde. Right way ogenda ebweru naddala ensi ezimanyiddwa nti zirimu ebikolobero ebyo wateekwa okuba caution. Caution eyo tosobola naga nti responsibility ya government naye walina okubaawo awareness in all spheres naddala mu institutions of higher learning, mu communities zaffe bamanye kiki kye bagendamu, bamanye culture, bamanye process eri legal, bamanye rights zaabwe, bamanye fallback position bwe biba biganye enkola ntya, babeereko ne awareness eri intentional. Olaba ova wano mu Buganda n'ogenda Mbale nga kali kyekyuse ogenda eri bawandawanda olina okumanya nti oli bwawanda batakoze ekikati ayinza okuwanda n'omuvuma oli naakola ki bali musana weeza nfu emmere
nze nagendako ettaki ne mmalayo ebbanga emmere yokka yennyini yali entuuse wano nga maze ennaku ntono nnyo. Food bamanyi obudde bwe bagenda omalawo bakomewo rights zaabwe sente bagenda basasula meka zijja bamala okubeerawo n'okusasitinga obulamu n'okubeera olulimi olusobola kwogera nabo kati ebyo nabwe obigattira bireeta mental health n'otasobola kukola mirimu gyo tebakukkiriza communicating n'abantu passport bagikugyeko tova waka okole mayumba ana ogenda okulanga tosobola kati that awareness is intentional too abeerewo n'abantu abanegotiating a better pay wewe omuntu osobola kuva wano ng'ogenze Dubai n'okolewo emitwalo 4 era zonna ojja giteeka mu nnyonyi okomewo. Waliwo ensi ezirina good record kati kaŋŋambe ensi nga Qatar mu Middle East abantu abagenzeeyo ne bakola ssente ne bakola ki their human rights abuses are not very so olina okumanya n'ogamba naye ogenda kubeera wa abantu babayigize nti okuva wano ovaayo bwoti embasi yaani gw'okubira bintu bwe bityo okubeera nti oli ate bwe kityo bantu bwe babikola ne mu nsi nga mu America bwe baba bagenze kati Canada batuuka bwe batyo ne kwiga tekiri kubagenda Middle East yokka Middle Easterns ntuuseeko mu America Canada bwera abantu bannayuganda oli bwafuna omukisa nti nze nentuuka mu America bwe nti bakubuuza lwaki wakomyewo ate nga genuinely badduka mbeera naye tebamanyi kye bagenda kukola Katonda bw'abayamba ne bagattagatta lwakuba eri tebalina abusing eyo ne bagattagatta ne babeerawo naye era n'ensi eyo nabo bali mu buwambe mu Amerika nze ngendayo nosinga na bannayuganda nga okukola si kibi naye okukola okola almost toyina life maybe it is acceptable kuba baba basasula bulungi naye era ng'olabira ddala obulamu bw'omuntu tebuliiwo talina space talina kola kitasobola okubeerawo ensi eri expensive you know so I think tulina okuteeka awareness eri intentional ng'eri collaborated ng'eri funded genuinely ng'erikinga mu institutions of higher learning kuba kati ye target mu village communities okusobola okumitigate okukendeezaako obulumi abantu bwe bafuna kubanga n'abakomyewo okubabudaabuda bwe baba nga balina ebizibu nga balina bwe baddukira ne bagamba nti babayambe naye tewali centers of help okugyako NGOs abagezaako okuyamba naye nabo tebalina ssente zisobola kuyamba nationally.